netusobodde okubanga ate tubaawo olw'ekisa kya Katonda. Empozi tugenda leero kufuna amasimu akadde katono naye era abagala videos zaffe tujja kubanga tubawa recordings zigenda kubaako yadde kanaba kampi tujja kubanga era tukasharinga bali ku mukutu gwa WhatsApp ne ku YouTube tumuwera tujja kubanga tusharinga obako katusooke tuweeyo okusaba tutandike program ya Full Academy kagenze. Katonda affe omulungi tukwebaza kuba tuli balamu, tukwebaza kuba tusobosezza okujja okuweereza maaso g'abantu bo, otusaasire, otusonyi obutabutukivu bwaffe n'abantu bonna. Tugenda kuyiga tusaba Omwoyo watulungamya atuyigirize ku Yesu Kristo Omukozi waffe. Mpozi olwakadde wakatambi katono nnyo ketugenda okupulayinga kalinga eddakiika emu tukapulayinge nebugamba bitoga tugeyo katono nnyo tulyoke tutandike. N'essimu bagenda ziteekako awo eza studio tugenda tutandikirawo ku masimu wakadde tewali tugenda kubuuza bibuuzo n'okwanukula balina ebibuuzo nga tulaba akatambi kafaako nga n'abateekateeka okuwa essimu ziteekateeka katulaba akatambi ako tutandike. Pozi ku saidi y'ebyobulamu katambi ako muyinza okukalaba twali tugenda ku ebintu tuze tuyiga budde badde butono nnyo naye mbadde njagala tulabe ku ngeri abantu abagendereza mulandooza yali kapiso bagisumudde mugirabye naye mubadde mu busumaali ne bagisaniisirinze nga ebadde eri sirudi bulungi. Katambi wakatambula ku social media era bamumanyi abamu mwakafuna naye ensonga y'ebyobulamu baganda bange mwegendereze. Abantu abakola ebintu bino si mikwano gyaffe nti batwagala naye bw'obanga osooka okukozesa eddagala ery'obutonde it's the best weesonyiwe ebintu ebyo kubanga bibi eri obulamu bwaffe. Singa kuba mwakafaananyi singa waddoomiza obuntu obwo ng'okatadde mu lubuto kyekyandidiridde eri obulamu bwo. Wekanasaanuka ka plastic ali ogenda kufuna misumaali mu lubuto bakunoonya obulwadde tebabutegeera bagamba kimuluma bakebedde buli kimu kigaanyi tebalaba kikuluma kumbe emisumaali gikuli mu lubuto. So wegendereze ebigambo katuve ku lutimbe kantu ako nayagadde nkaisi yadde obudde bubadde bumpi tusobole okubanga ate tutegera ku bulamu bwaffe nga we butambula n'ensi nga bwegenda mu maaso. Muganda wange mukama waffe yeebazibwe tugenda kubanga nduza tufuna amasimu budde butuweddeko twabatuuliziganyiza ebibuuzo bingi ebize bikola ki in fact olunaku lwali twali tuluwadde lwa bibuuzo byokka naye obudde ne wabaawo ebitugezegezeemu ne tuba nga tuluddewo kiba mulaba ennyimba luyimba ku luyimba naye ate mukama tumwebaza nti soboda ate okuba nga wetuli tuweereze. So bagenda tutera enamba za studio mu dakiika zino tusigazaayo tube nga tusobola okukwata amasimu twanukule ku bibuuzo ebimu naye bya sabbiiti abayiga ali ku pulogulaamu za sabbiiti abazibeerako musobola okuba nga nammwe mukuba amasimu kubanga zonna nebabuuliza wamu ku sabbiiti abalina ebibuuzo ng'ebyo kubanga obudde bwa sabbiiti tuba na butono oba oleba sabbiiti tunafunayo akadde ne mbawayo ku masimu naye nga olwaleero guno omukisa mu kukozesa pulogulaamu ya sabbiiti ne ku Tuesday abalina ekibuuzo kyonna kyonna kibuuze ku namba eza studio line mbadde nsaba bagibateereko musobola abamu abagirira musobola okukubirawo nga tebanagiteekako ate abagimanyi muyinza ogigira enamba eri ku si ya studio temugikubako eyo namba ya ministry twagadde mukozesa ya studio musobola okuba nga tuwuliziganya. Muganda wange waita enamba eza studio nafuna okusomozebwa ku lunaku nga sabbiiti eyingidde ku Friday akawungeezi aliwo omukutu ogumu ogw'amawulire kwaliko abakristaayo era nga bakozesa ekigambo kyaffe abakristaayo abakola te ku mukutu gw'amawulire naye nga baali bagamba ffe ffennyini kwanabuuza ekibuuzo nga enamba eyo mugikubako tujja kuba ffe tugenda mu maaso tutekwa nga tukuwulira bulungi nnyo. Kale twabakyanya olw'okwogeraku okusuuliza omutayimbwa ku mutayimbwa ku sabbiiti omutayimbwa musomesa mu Bayibuli temuli mugamba nti kusonda mutayimbwa era nawe ekyogererako oba okusonda ssente ku sabbiiti. Kale banenge gye bakigattagattamu okulaba nti nga bageza okujja abantu ba Katonda ku mulamwa nga bali kubanga bagifudde nga bizinensi. So baganda baffe abali saidi zeyo oba abasaidi ba SDA tubategeeza nti omutayimbwa okusonda ku sabbiiti si kirungi kubanga Bayibuli tenda yogera ku mutayimbwa ate guli must balina okugukima ate agukima ate bagusala kati so Bayibuli tenda weyogerako n'abantu n'awamu nti munagusondanga
ku sabiti afune olunaku olulala otali in fact sabiti si lunaku n'ekirabo okukisonda ku sabiti omanyi kibi okisolooza kibisini naye abantu bakusolooza sabiti etusene bayisa obubbo basabasi sikulu bubbo divine kugamba kibi nnyo abakulembeze abatwala kyemanyi nti basinza otuwaabya ddala ddala bawaggulu batonza gamba oleeta ekiteeso aliko simu asobola okugamba halo oba kwoli kubanga obudde bwammwe ffe tubalinze kuba so si kintu ekyo si kirungi kugamba sonda musayi kusabi halo aliko simu gamba halo oyabuddeko naye buli kimu kijwa nti conference union tenatugamba union yani mu Bible ng'okyaliko katono nnyo wewe yambuuza nti kitebe kikusindika okubuulira ani akukkiriza okubuulira enjiri ani akumanyi bakubuuza ekitebe kanisa kyekusindise ekyo gye babuuzanga Yesu ng'abuulira enyi ngagamba nti buyinza ki omukoza bino buyinza ki nga baagala afuna obuyinza okuva mu bafalisaayo naye kati luli bambuuza ekibuuzo nga twayogera ku kubatiza nagamba omwana agenda okubatiza ali qualified oba Philippa niye qualifying kale babuuza omugamba kubatiza baagala omusumba weeri abakola ki ye yabulidde enjiri so ebigambo ebyo mbategeeza nti ku mukutu kwe bali ffe tubulidde enjiri ate si wali alonda nti gundi yagenda okukola ki okubatiza ate union emala kutegeera kugamba olina okulaba ng'ofuna olukusa okuva mu conference oba okubuulira nene enjiri amasimu gabadde ki amasimu gafunyemu kiyegu naye mukama asobozese mpozi bambi bakuba ku simu yange temukuba kwane nagikwala tujja kusobola kuwuliziganya njasaba mukozesa eyo musobola okuba nga tuwuliziganya kibalamiza ddala omutwe ekyokubatiza anagenda okubatiza n'ekimu eky'ekkumi kirumya abantu omutwe baganda ng'ekimu eky'ekkumi kirina kukola mulimu gwa Katonda omulimu gwa Katonda ministry twayiga ku sabiti wano nga tulaba nti sente z'ekimu eky'ekkumi zisupportinga ministry buweereza kyannaku nnyo nti abantu abagala ekimu eky'ekkumi tebakola mulimu bali mu bisuubi byabwe batudde bali awo balinze ensimbi kusolooza naye tebakola mulimu naye batukola omulimu ate ne banyiiga sente zino kino kyekiraga nti baagala okubuulira enjiri ey'okubikkirira esanyusa buli omu bani banga balina support okuva eri mu ekereziya ate gwe omuntu watulira ne kalidinaali omwaka okusooka ne guggwa ne bakwata ogwokubiri maye abantu baŋŋamba simbu bagenda basobola okuwuliriza enjiri bagendeyo begatta nabo babulira enjiri amasimu gaffe gafunyemu obuzibuzibu bagamba bagenda babulira njiri naye omwaka ogusooka n'obuwulira agaanyi ogwokubiri n'obuwulira agaanyi enkola ezasooka ze bakyatambulirako muganda nga onakuba essimu simanyi oba simanyi naye alina ekibuuzo omujja kibuuza ndoza ntu halo mwebale tuweereza amina sebo naye bali kuwuliza sebo mwebale tuweereza amina sebo amanya n'eddoboozi ndi omulopa Sadik amanya n'eddoboozi neba wa TV yo bana abadde ali kumpi ne TV tagiviiridde TV muni ogiviira ng'okuba akasimu ekireme tusumbwa naffe no mu byuma nga tuwuliziganya so okubanga buli omu afuna munne nga muganda wange akantu kano kankwogere obuweereza bunyuma nga oli mutuukirivu njagala kukola butuukirivu era njagala abaganda nga bali ku TV nange njagala kuwasa nange mbere omuki ate osanga naabulira enjiri ya Katonda nentuuka newenkola ki kubanga aliwo otuka mugenda kukusomesa family life kati nange ekiseera kikoze eki kituuse era nzijanga bannange akantu konna akabangawo omwezi ogutano ogw'omukaaga tanoonya naye ali mu nteekateeka mujebaleko basebo sebo jebaleke
Badde njagala mwogere ku kya Bishop Ssenfuma mwakikoonako katono luli. Bishop Ssenfuma. Naye mwogereko omusajja tumutegeere. Kale sewo. Kakati muganda afawuze kya Bishop Ssenfuma. Gundi ono wa kanisa kipo UCC. Omuntu w'omunda. Inaman Bishop Ssenfuma oyo tetunafuna bulungi butambi bwa Bishop Ssenfuma ng'alina akatambi kagamba nti ayagala omuntu asobola okuba ekisenge n'akiyitamu. Era omuntu anasobola okuba ekisenge n'akiyitamu ayaga miliyoni 5 okuba ki ekisenge. Ne Bishop Ssenfuma y'omu ku basajja bali ebisiyaga. Y'omu ku basajja bali ebisiyaga. So ye asadi yabisa atitalinga Tom Musembe, Tom Mugerwa yewa kulya buli biki bantu Tom Musembera Tom Mugerwa na yali dadala ne Tom Musembera wa nini wano nsambya naye nga Bishop Ssenfuma ye musajja muli wabisa yomwe ne bakanja Robert bamu bakayanja Robert eyo group yemu so twetwala tuleto utambi obwo proof says so okujja ekintu ekyo buki obulungi n'abawo obujulizi ebatuuseko nga bagenzeewa mubbo so ako twali tusaba abantu muganda waffe tugenda kaleeta sigala ng'ogoberera mu TV tujja kuba tuleeta program gundi zeezo proofs musobola okuzetegeeza ate tutoke twabuulire ebice ebiri emabega waabwe nesimu yange temutana jukubako nga tuli mu studio tujja kubanga twogera tuvudde mu studio naye abagala wagira program eno banaye kanzi jogera ekigambo kino kiyiseewo program eno ebanyumira bangi mukuba nnyo essimu ne musiima naye singa olunaku lukya nga tukyali ku program kuno eno obugabirizi nga buganyi era timujja kutulaba so tubali tusaba muwagire program okwebaza kulungi nnyo eyo omuntu kyezaamu amaanyi omuntu ng'akwebaza nti mune weebale nnyo weebale program etunyumira nnyo naye ku 15 zolina nze nnyo okugamba ekigambo kino abantu nti kwata sinsi 5 ebya Mukama tayisi muzitwala mu Ssenfuma be mutubuuza baserwadda bakiganda bamuzeeyi nabisamulo kakali nawudde kati ekizimbe kiyingidde billions 18 akituukako ekigolomodde kiva ku nakuli kati billions 18 wakitokwata omutakwatayo obukadde 10 ne kutoya ku Munu TV ogundi egende mu maaso enjiri olengera ngokyayika katono nnyo abantu ekibali mu mitwe baagala ebiri cash batya nti omuntu tayagala bye muganti Yesu agenda kujja atwale mu nsi empya ayagala kyo kyomalaga nti bw'oteekayo 5 binga bya zzaala bw'oteekayo 5 ovisaamu 10 oba 5 kakati bateekamu they are just investing nye kufuna bugagga bwansi eno soso obwo mu ggulu bantu bangi bali mu bibiina ebyo nga bakimanyi nti ndi mu busamize nga wali omukazi omu yagamba obayiga Illuminati yobachi tebinkwatako kasampa byenkola ki byenjaga naye ng'olaba obutagote buliwo ku byamuwa so abantu basinga bali mu bibiina bino that's why olaba bateeka mu sene empitirivu n'asiga ensigo si kubanga asiga nsigo nti afune obwakako obw'omu ggulu naye kubanga ayagala kugaggawala mu nsi muno kati nawulidde omusajja yagenze owa muzeeyi ku senagoga ali n'atwala wide load motoka ng'ejjudde semiti ensawo 24 buli nsawo gyatule Power Max buli nsawo bikasawo ka semiti kagula emitwalo kumpi emeka ena kumpi obukadde nga 9 aboyiyeyo mu Geyena omuntu atya mu Geyena azimba Geyena oli anyweza ate kiyakoze teyazimba engeri ya kanisa yazimba ekizimbe kuba kuliko bingi supermarket kunaba mu bondi y'emmotoka eri business that's why agamba this is not someone's ministry but it's kind of ministry kati wakute siko kwata akaseno kati asajja nabaweleza ku Munu TV akasene kano gende mu ki mwaka gende mu maaso mugenda kuzikirira so tubagamba nti mwongere mulimu gwanu gwa Katonda gende mu ki mu maaso tukyaleta nabingi ebisinga ne kuki ne kwemulabye olengera kubanga gamazima ebisebe singa kadde katusumbuwa era tusobola n'okujja ntugamba nti sawa ziri 3 namba tuzimale kuno kisoboka twogera amasimu tubalaga ebintu bingi nnyo bingi kati waliwo omuwala passport yadagenze wano Ethiopia naye mukwano gwe n'agenda owa taata wa Nabisamulo Kakande n'amuggyako passport bayitaddemu biki omwa yazimbye nayina engalo ne zizimbira ddala twadde mu kusaba nakusiiba so baganda baffe abasajja balogo tebakozesa linnya lya Katonda
ate kogata n'abakristaayo abavaayo ate ne bavumya omulimu gwa Katonda. Just kano bakozesa ng'akapande nti church omuntu atrustinga ekibagirira kingangaze ntera okusanga abantu abayimba ennyimba za gospel. Manyi naku zino byakyuka oli asiba amadred ge n'ayambala bijini bino biringanga ebyonoonemu n'abiddameji bye n'agaya n'ebikoola ng'ayogera kimu Jesus kimala we n'azina amazina yange amazina gazina ekyamazima ne musabo jjajja agamba temuneetinkuulira naye nga tayinza kuganya naye ng'ali mu maaso ga Mukama abuukabuuka mbu simanyi Dawudi yazina n'enkuufu n'ekola ki. Otunulira abantu abamu bwe tuba tuweereza enjiri bagamba abo baferera mu Bayibuli ne bupayi tufezaani ate nga wonya mukristaayo yakola ki yakyogera ogamba ye Mukama Katonda noga kama kola ng'okusaasira kwe kola ki waliwo ekintu ekira kikino abantu abasinga mune okimanyi nti Katonda sigo basinza makanisa basinza mwana w'omuntu osabira wani wa bujingo webali nnyo omanyi abafalisayo kino nkyogane ku beside yeSDA bagambanga abantu obutagobera Yesu nti kubanga bajja bagoba mu kanisa bajja kusangula mu kitabo ky'ekkanisa bebali nnyo bonsangula mu kitabo ky'ekkanisa bonzijeko Yesu obonzije mu ggulu guba okinsangula mu kinsangule mu kitabo gya sirimamu erinnya lya Saamu Kakande Junior mwanyinaffe Waiti yawandika n'agamba nti many people amanya gaabwe gawandiikiddwa mu bitabo by'ekkanisa naye nga muggulu tegawandiikiddwa yes mu kanisa nga bakumanyi gwe musooka ne ku mwanjo omuntu afa kimu membership ye eri luddawa membership egenda kungasaaki webale nnyo era mu biseera bya Yesu abantu baatya kugenda okugobera Yesu bajja mu kanisa bajja basimula mu kanisa bajja bagoba mu yeekaalu kyokka naye yeekaalu gye bali bataasa obutabagobaamu kyewuunyisa we baali bazikiriza Yerusaalemi bajja kuba yeekaalu bali batiiririra Yesu yabagamba nti we mulaba ekyomulizo nga kimidde asoma akole ki ategeere mudduka Mataayo 2:4 era bagenda ozikiriza yeekaalu Kristaayo abeesigwa bakkiriza Kristo bagizikiriza bana bagamba nti bajja kuba mu yeekaalu ne banywera mu yeekaalu zaabwe bagifiiramu nga Edinsi abo bakizikiriza bana badduka abagobera Yesu mu biseera bye we baatuuka ozikiriza Yerusaalemi baali eri nga beerolera ekintu nga kikwata muliro baali wala ne nti Yerusaalemi yayaka amawanga ebitundu byonna byali birinaanye Yerusaalemi byali byesudde byalengera ekibuga nga kizikirira teri ate okubwatuka n'okutulika n'amaloboozi n'okukaaba byabutika naye nga kye bali bagulumiza nti wenakkiriza ono bajja kungoba mu kifubuga kino ate kisinga okunuma namikwano gyange egimu waliwo mukwano gwange ntera nnyo mubuulira enjiri amuta Pauline abeereyo saidi Segganga Pauline ayagala Katonda naye ebintu by'ensi bikola ki bibabuzaabuza bimuwalula Mama Jolini naye ebintu by'ensi bikola ki Mama Jolini nkukakasa nti Katonda waffe wa mazima yadde ensi egenda kwogera ensi egenda kubanga eyogera buli mu kyakola ki kyayagadde naye tunywerere Katonda waffe fe tuliwo okubuulira enjiri kwogera mazima akkiriza agaana akole ki agaane so Majolini abantu basinga bali balowooza olwokubanga nti SDA alinga atagambwako nti tujje twogere ku Ekereziya twogere ku Bukatuliki ku Busiraamu twogere ku bulokole eriyo teyokitakoonwako mulangira gwe bagamba nti mbwe ekkanisa ya Katonda ekkanisa ya Katonda erina ebibala byayo ekkanisa eba ya Katonda erina okuweraga ebibala bya Katonda toyinza ganda ekkanisa ya Katonda naye nga byekola bya sitaani kuba erinayo erinnya nti SDA si password yeggulu SDA just linnya lyeweteekako okulaga what you believe tugenda kusangula mu kitabo ky'ekkanisa gwani ateekateeka tekirina n'amakulu gundi yagwa anaayina akapima kigundi yagwa olengera in fact Bible yepima kati bali bagifudde business naye wanaku lumu bali wali ku simu simanyi eri ali kusigera waliwo omuntu omu ali kusimu gamba alo Hello. Mwebale kuweereza simu. Amina nyawo. Naye bali kuwuliriza nyawo. Kati sebo kye mbadde ngamba. Nti singa contribution kale singa twagala okuweereza kasente naye singa muteerawo ennamba y'essimu. Ne tubanga tusindika okwo. Mpazi mwanyiraze webali ne namba ezolaba ezo za ministry eziri wansi ezebiri eya studio yeri waggulu eri emyufu zine ziri wansi ezo
Zeze namba za ministry. Esembi ya namu 3 MTN esembi ya namu 3 ne Airtel esembi ya namu 3 ziri waggulu ezo. Emu eri waggulu endala wansi eri wansi wa WhatsApp wali. Endala eri wano wansi w'ekigambo subscribe now. N'ekibuuzo kyange mpozi. Yennyabo. Yennyabo. Mbuuza ku bajulirwa ba Yakuwa ko bayimiridde batya eddiini ero. Yakuwa. Kale nnyabo tweyanza tugenda kwanukula nnyabo. Kale sobola neyanza empeereza yamu. Kale nnyabo. Mpozi nga tunakwanukula. Nsaba abakozesa mu kutimbagano nga YouTube. Mugenda mu subscribing ku YouTube channel ya Feyo. Mu sharing obaka ne mukwano jange bali bweru. Bagenda bagenda mu Buwalabu nga bumanyabo babaita bakadama. Bami ba sister abo mbagala nnyo. Wawo mwali mu America mwali mu Buwalabu awo tutere chatting nnyo. Ne bafuna enamba yange okuyita mu groups abasharinga ku WhatsApp ono bufananyi butukolo sharinga ku WhatsApp ne ko bajje enamba zo ne bambi banjagala nnyo abantu abo ate ne program bajje in fact bakutumira nnyo la kubanga buse tutafuna kadde kugira bagala bagambe bali kuyimira ku lwa mazima batumidde kabali mu Bulaya mukama batuwera omukisa omulimu gwa Katonda gukyagala kugenda mu maaso waba yakabaayo Katonda gabakusoboseza basista abambi amirundi ebiri bali wasapitirize ku mulimu guno mukama yebale bagwagala nnyo mukama abongere gye muli mukama bawe ekimusinga okwetaaga mpozi nga njogera twogera ku Yakuwa Yakuwa abacha bantu bana bayakuwa babirivinga linnya liba akadde katuweddeko naye mbadde nsaamu nyinazo oyo ku Tuesday katusabe mukama tusolokera wanene ku Tuesday ku macha saa zijja kubeera biringa bulijjo tujja kubanga tugenda maaso ne program ya feno lero twali tulwadde amasimu ne Tuesday jja tugenda kudda bibuuzo kuddamu tugenda kubanga tutambuza ko obudde busingo tusalako katoleo wale bitataganyemu nga tusaba nti ne mu TV omulimu gwe tukolamu tujebaza ne ba managers baayo beyongere maaso mukama management sister bese gukumba tumiddeko nnyo sister Lydia n'abala bonna baganda bange batumidde bonna ekigambo kyange kyagenda mu maaso Katonda fa abatuwera omukisa bulaza nnyo nsiima engineer tukutumidde bisomozi wabye kuwagira bisomoza byo webi wakati mu kusomozebwa azibya mukama muwo omukisa okusangula oli waganta agenda kusangula musabo yapalinganageza kwala okwogera ku kyagundi oli abakulisa yabavuddeyo nga bajja bo bakozesa ennyera Katonda okubba abantu naye tujja kubyogera ko oluvannyuma ennyo mukama abawo omukisa katukomekereza abantu twagala bingi okubagamba naye akadde katusalako sabbiiti tugenda sinkana saa 10 mukama bakuume mubeere bulungi